Abaganda wakati mu kunoonya ekituufu sooka oteekewo ekyekimpatiira. Ffe tuyita His Excellency Bobi Wine President si lwakuba nti asula ntebe oba nakasero, si lwakuba nti ye yalayira ekkololo, naye lwa nsonga nti ffe gwe twalonda wakati nga tunoonya obuwanguzi bwaffe oba wakati mu lutalo lw'okunoonya obuwanguzi bwaffe n'okununula ensi yaffe, ono gwe twaleetanga liida tulina okulaga nti liida newankubadde tannatuula. Era twateekawo n'embeera nti ffe tuli majega SFC kasita w'eŋŋanga omukulembeze waffe tukuweerawo lwa nsonga nti ekyo kye tunoonya tusobola okukyewa nga bwe tutuuka ku kye tunoonya ekituufu. Wakati Abaganda mu kubanja Fedro mwe temukimanyi nti tusobola okugyewa. Tulinda Fedro okumanya nti Ssaabasajja Kabaka talina kuvumwa. Tulinda Buganda kugiddiza byayo okumanya nti Ssaabasajja Kabaka talina kuvumwa. Wakati nga Abaganda tunoonya Fedro etegeeza buyinza bwa Ssaabasajja Kabaka obujjudde, naye gw'obanja Fedro takwagala. Era y'ensonga lwaki okyali mu buwambe naddala nga ggwe Omuganda olinda Fedro olyoka okitegeere nti Ssaabasajja Kabaka tavumwa. Olinda kusooka kufuna Fedro okitegeere nti Ssaabasajja Kabaka tavoolwa. Lwaki tetusooka ne tutunulako emabega Abaganda bedda baakuumanga batya Namunswa? Era bw'ovumanga Ssaabasajja Kabaka oba bw'owalengezanga Ssaabasajja Kabaka ye ng'omulengezza otya, ekibonerezo kyabeeranga ki? Lwaki tetuddayo mu nkola ey'Abaganda abedda tumanyi bwe tulina okutandaaliriza Namunswa? Ddala tulinza kufuuka nkuyege nga tumaze kufuna Fedro? Ate nga tuli mu kubanja Fedro naye Buganda yeeyongera okunafuwa buli lukya. Wakati nga Buganda yeeyongera okunafuwa buli lukya, ne nannyinimu Ssaabaganda atyoboola kakkanyizibwa. Bw'oba tewafuna Fedro ng'okyayina ekitiibwa era nga tosongwamu era nga togambwako, ng'obwakabaka bwo bukyali lwazi, osuubira okufuna Fedro ng'obwakabaka bwo nennyinimu alengezebwa. Obuganda kye ki? Ensalo za Buganda. Bwe tugamba nti Ssaabasajja Kabaka ye Ssaabataka tutegeeza ttaka. Oli najja n'agamba talinaawo ttaka wano. Bw'aba ayagala ettaka agenda aligule mu ngeri y'okulengeza, mu ngeri y'okumanyiira, nga waliwo n'Abaganda abatudde nga balinda Fedro era nga bagamba onawonyi nga ne tulina Fedro. Singa tubadde ne Fedro kaali mujjuutuse, ono singa tubadde ne Fedro kaali mujjuutuse. Fedro enaakuweebwa ku ngeri gye tuli mu kunafuwa buli lunaku. Okimanyi nti eyagamba nti ali mu kuzza Buganda ku ntikko, Buganda eri mu kkuba livansi. Speedi kwe twazimbira Buganda ne speedi kweri mu kukkira, wallahi speedi kweri mu kukkira nnene nnyo. Omanye ekyo ky'ozimbidde omwaka omuntu asobola okukiyiwa mu ddakiika 5. Buganda yazimbibwa emyaka n'ebisiibo emabega okuva mu Muwawa nga tukyayitibwa Balasangeye ne tujja ku mulembe gwa Ssekabaka Kintu. Ye Buganda ey'olunaku olwaleero nga kyatutwalira ebbanga ddene nnyo okuzimba Buganda eno eyeegombesa, oba bajjajjaffe kyabatwalira ebbanga ddene nnyo okuzimba Buganda eno eyeegombesa. Emyaka mingi nnyo okuva mu Baganda Abalasangeye nga tetunnatandika kuyitibwa Baganda. Kyokka era nga mingi nnyo okuva ku mulembe gwa Ssuuna nga tuva mu Bemba Misota. Naye omuvubuka myaka 13 atuddeawo Emmengo, wallahi yakakkanyiza Buganda, asudde Buganda to the extent tine nannyinimu asobola okulaba mu kamwa. N'ekitiibwa ky'Obwakatikkiro yakiwamba dda, yakiteeka ne ku peegi ye, social media handles ze zonna. Mbu Katikkiro Charles Peter Mayiga, Katikkiro Charles Peter Mayiga nga takitadde mu bbayo nti oba okola mulimu ki mu bbayo oteekemu details ezo, nga takitadde mu bbayo nti Charles Peter Mayiga working as Katikkiro of Buganda, ne n'akireeta Katikkiro of Buganda ne title yagiwamba dda kyali baddokke nga tuli mu kugattako era nga tuli mu kwambuka. Naye nga wakati nga yeeyita Katikkiro of Buganda ne title yagiwamba dda yagyteekako ne social media handles ze zonna kuliko Katikkiro ng'eno Ssaabasajja Kabaka ali mu kuvumwa.
nga Ssaabasajja Kabaka ali mu kulengezebwa, nga Ssaabasajja Kabaka ali mu kulabwa mu kamwa, nga Ssaabasajja Kabaka ali mu kujolongwa. Abaganda mulinze fedro, mwe temusobola kweteerawo eyammwe ey'ekimpatiira. Ani agenda obbaweera Ssaabasajja Kabaka ebitiibwa bye ng'alina okubimuwa ye yali amusse gye buvuddeko? Situbaffe Abaganda okulwanalwanako kuba enduulu kakuba mpanga yali eyagala situla nte nnamba ku olwo. Situbaffe Abaganda gw'obanja fedro ye yavaayo n'agamba fenga Abaganda I will crush you. Wakati nga tuteeze fedro Obuganda buddizibwa ebyabyo nga ne Ssaabasajja Kabaka addiziddwa ebitiibwa bye n'obuyinza bwe obwenkomeredde obwekolera ku nsonga ze. Situsobola kuteekawo fedro ya kimpatiira. Mwe fedda twegombanga emmotoka okuzivugako, naye olw'okuba twali twavanga mu famire enjavu tweteerangawo emmotoka ezaffe. N'abaana abato abatasobolanga ggula nte beeteerawo ente y'empomompo nga zino Museveni ziyawa Ashibaaga Kato. Mucho wakati ng'olina ky'onoonya oba ng'olina ky'olinda, sooka okolewo ekyekimpatiira kyekigenda okukuvuga okukutuusa ku ky'onoonya ekituufu. Wakati ng'Omuganda awadde Ssaabasajja Kabaka fedro era n'amuddiza obuyinza bwe, ajja kubeera nga ye kennyini Omuganda alwana okulaba nga bino ebitiibwa byamuwadde tebikoma bweru w'amateeka, ng'okumujajjatta kwa mujajjatta tekukoma bweru w'amateeka. Kijja muvuga okunoonyeza Ssaabasajja Kabaka ebitiibwa bye ebituufu. Nze bwe nnali omuto nakubanga nnyo embaga simanyi oba mukulu mu bukulu nnenda gikuba, naye ng'ate nja gikuba. Nakubanga nnyo embaga, nze maama nze taata, gwe maama nze taata, kubanga wakati mu kunoonya obufumbo nga tonnatuuka kubufuna, sooka weeteekereteekera obufumbo. Abaganda wakati mu lutabaalo lw'okunoonya fedro gye simanyi oba mukyaliko, musooke mugimuddize Ssaabasajja Kabaka. Ng'era avumye Ssaabasajja Kabaka akolwako ng'obuyinza bwe bulagira. Njagala okujjukizaamu bannaffe Abagisu, Museveni bwe yagala okuzannyira ku mbalu yaabwe mu COVID-19, wallahi n'emirambo gy'abapoliisi gyagwa lwa buwangwa bwabwe. Naye ng'ali mu kulwanira embalu n'atuuka n'okutta abasirikale agenda ku kiso agumidde obulumi olw'obwakabaka bwe. Mbuuza gwe Omuganda ki ky'oyinza okugumira ku lw'obwakabaka bwo? Museveni teyabavaako Abagisu mu COVID-19 nga tewali kikolebwa, tewali mmotoka etambula, naye nga bo bali mu ssala mbalu yaabwe, teyabavaako. Gwe bulumi ki bw'osobola okugumira ku lw'obwakabaka bwo? Ne mujja ku buli mukolo ne musituka ekitiibwa kya Buganda kyava dda naffe tukikuumenga. Are you sure? Kuva kwava kyava dda, naye wakyaliwo ekyokukuuma essaawa eno, wakyaliwo ekyokukuuma nga Ssaabasajja Kabaka asobola okuvumwa. Buli muntu n'asigala ng'alyokke n'emikutu gya Buganda bano abasiba balekana nga jjaazi nga tugaye nti Ssaabasajja Kabaka jjanjabwe. Bwe ekitiibwa kya Buganda kyava dda, ekitiibwa kya Buganda kyafiirwa miiningi yaakyo ng'era oluyimba lw'eggwanga, because mu luyimba lw'eggwanga mulimu nti Uganda is the land of freedom, but the land of freedom misana ttuku nga n'ensi eraba. Ne batta abantu, minisita wa security ono yali omubbi w'enkoko gwe bajjamu eriiso tumuyine, n'agamba nti police has right to shoot and kill mu the land of freedom. Oluyimba lw'eggwanga lwafiirwa miiningi yalwo ng'era n'ekitiibwa kya Buganda bwe kyafiirwa miiningi yaakyo. Wakati mu kuyimba nti ekitiibwa kya Buganda kyava dda, naffe tukikuumenga. Twalikyusiza ne tugamba ekitiibwa kya Buganda kyafa dda, naffe tukizze engulu. Amaka nga Ssemaka yavunda tegasobola kubeeramu na kitiibwa. Singa Ssemaka bamukwatira mu mbizzi z'omuntu nga bba, oba singa bamukwatira mu mmere y'omuntu nga bba, abaana abava mu makoomu tebayinza kubeera na kitiibwa era tebayinza kuzitowa, kubanga omutwe gw'amaka
gwavunze essaawa eno ekitiibwa kya Buganda kyavadde era naffe tukikuumenga ng'omutwe gwa Buganda guli mu kuvunzibwa nga musirise busirisi ng'omutwe gwa Buganda guli mu kulengezebwa nga musirise busirisi n'otunuulira zino emputte z'emmengo ono MP w'Emawokota atali Yudamani MP oyo w'Emawokota Masaba yani MP oyo w'Emawokota atali Yudamani yavayo n'agamba nti kizibu nnyo okubeera olutalo mu Uganda kubanga ewalina okubeera olutalo ate bannannyini baawo batiitizi in that yali agezaako kujjukiza Buganda nti Abaganda amasigo okutudde ekyoto ky'obuyinza gali wammwe naye muganye okukozesa powers zammwe mufa kimu kubaggulira nzigi ab'emmengo bwe yalaba nga ababuusa bwe baalaba nga omusajja ono MP oyo w'Emawokota erinnya linvudde mu mutwe Nsibambi bwe baalaba nga Nsibambi ali mu kubuusa Abaganda Yusufu Nsibambi ng'ali mu kubuusa Abaganda emikutu gya Buganda abakulembeze ba Buganda bonna baavayo ne baga weetonde Abaganda tetuli banafu Abaganda tetuli Abaganda ne kati bavumye nnyinimu sinnalabawo ku puleesha eyaweetonde ate nga tetukyetaaga bagenda tusobya mirundi emeka nga bwe batwetondera oyo Mayiga owinyi ddolo lwe yavuma Ssaabasajja Kabaka oba lwe yayengeza Ssaabasajja Kabaka n'ajja Emmengo okwetonda Mayiga yadduka emisindo okugenda bamwetondere nali nateetaawo ku bitaala emmotoka ne ziyitawo n'obugombe nti ani oyo nti Mayiga agenda wa kumwetondera bwe batusobya bwe beetonda naye ng'ensigo eyo babeera bamaze okugisiga that is why owinyi ddolo we yeetonda simanyi yeetonda ku lwani kubanga yeetonda na mu luzungu ate ffe Abaganda abamu lwe tutategeera omuntu azze okwetondera Abaganda waba tamanyi Luganda waakiri walina okubeerawo omutaputa ne mmugamba nti weewaawo yeetonze naye ate y'ensigo amaze okugisiga Chief Justice bwe yatyoboola Namulondo n'agenda Emmengo ne yeetonda nga gw'atyobodde taliiwo musonyiye omanyi okusobya kibi naye n'okwetonda kitegeeza obuvumu today zireese minisita wa land ng'ate Buganda etegeeza ttaka naye akoze ekintu kyekimu era ojja kwesanga nga Mayiga bagenze bamwetondedde naye nga tataddewo yadde pressure yonna tewali mukutu gwa Buganda guli mu kuvumirira kintu kino mulinda abaana ba Nuupu abagazi ba Ssaabasajja Kabaka omanyi oli ajja n'agamba nti mu bwana bwa Nuupu ebya Buganda bibakwatirako wa n'olabanga ne basiimwe abatali Baganda nga beeyingiza mu nsonga za Buganda wasi wa Nuupu supporter then you are qualified okubeera omuntu omutegeevu okwawula ekituufu ku kikyamu y'ensonga lwaki ffe tubanja Ssaabasajja Kabaka ne bajjabo ne baleekaana nga jazz ne zireeta ab'e Masaka mu Buganda omanyiriremu Ssaabasajja Kabaka oyo ekimererezi kya Pookino ba abe mukibi baka ai bonna abaana ba Nuupu bavoola Obuganda naye nga abaana ba Nuupu bali mu kwagala Ssaabasajja Kabaka jjanjabwe ne zireeta buli mukungu w'Emmengo awo empewo za Buganda zonna ne zoogera ku baana ba Nuupu nga bwe batalina mpisa naye ng'ate kino ekintu teri ayinza kukirowoozaako nti nakyo kyetaaga okuvumirirwa kubanga eno nsigo nnene tetwetaaga twetondera but we need to take action ensigo eyo tugitte kubanga okutwetondera kubanga era sitira okufukirira nsigo yaabwe nti beerabizeemu naye ng'ensigo yaffe ey'okuvuma Ssaabasajja Kabaka n'okumulengeza bwegenda mu maaso n'okukula mbu Abaganda mulinze federo mulyoke mukimanye nti Ssaabasajja Kabaka tavumwa ne batwogerako eyo amannya gaffe gonna baagala kugoonona waliwo n'abagamba nti batugobe mu Buganda oba batugobe mu bika byaffe ye ate bw'otugoba mu Buganda oba tutugobe mu bika naye kale kaŋŋambe tituli baweebuuzi ne tunuulira emyaka gye tulimu ng'abavubuka tunuulira n'ebifo mwe tulwerereza tetuyina pozishoni yonna yekolera wotuukira okumutwala serious nga tosobola tutwala musajja mukulu oyo nga minisita mulamba serious then oliko ekikyamu ku mutwe kyoga yekolera wa bulabe nnyo eri Obuganda era statement ye kaŋŋamba voola Ssaabasajja Kabaka ya bulabe nnyo eri Obuganda okusinga minisita wa gavumenti eya wakati
mukweka ki mwekyo lwaki mutulwanyisa nga mukozesa erinnya lya Ssaabasajja Kabaka nga we mulina okulwanirira Ssaabasajja Kabaka watuufu mwenna muvaayo ne mubuliranga ey'omuto. Taking action. Abaganda eyo Mengo yavunda mbategeezaako Abaganda eyo Mengo yavunda. Toyina kituufu kyonna, toyina kirungi kyonna kyogenda jjijjamu kubanga gwoli mu kubanja ebibyo ate yali mu kusaanyaawo nannyinimu era omukulembeze w'ebibyo. Then wa Kabaka Fedro, Omuganda wa Kabaka Fedro, Omuganda wannyinimu Fedro muwa obuyinza obwenkomeredde gwe n'ebuba bwakimpatira wakati nga tunoonya obutuufu. Mutikkire ebitiibwa bye bive mu bigambo. Nantasongwa Mulunwe, Kalala Nkoma n'ebirala ali kukaabya amaziga ndi mukaabya Musaayi. Kakati olunaku olwaliwo Museveni ali mu kulwana na tayito za Kabaka temwakiraba. Mwasigaze mannya ng'era bwe yagaala okwaga alina Justin Njegere naye talina buyinza. Ssaabasajja Kabaka ekitiibwa kyali kukaabya amaziga ndi mukaabya Musaayi. Museveni yakisaanya olweyo kyamasiro teyakaaba. You kept quiet. You didn't take any action. Nantasongwa Mulunwe Owinyiddolo najja n'asonga. Owinyiddolo najja n'asonga. Zirese ne minisita asonze. Tamale mirundi yajja n'asonga. Mu famire ye yajja ne yeetonda era ne babasonyiwa naye nga temwerabire y'ensigo y'okuvuma Ssaabasajja Kabaka yagisiga dda. Abaye waliwo emisango egitateesebwako. Waliwo mu emisango mu nsi egitateesebwako. Omuganda teryali badde tteeka nti avunye Ssaabasajja Kabaka takkirizibwa yadde okwewozaako. Waliwo emisango nga tolina yadde okufuna looya. Waliwo emisango nga jjo tolina kufunirako yadde kisonyiwo. Abaayi twalinanga kkooti ya Kisekwe Buganda etulamu eyo ofiisi eya Butikkiro Mayiga gy'agamba mbu yiye. Etula mu office eya Butikkiro naye babuuza abatusookawo abatukulembera obaddayo osome ku byafaayo nti kkooti eyo yatuusaako kwavumye Ssaabasajja. Buganda ennuma byange bivaako. Kkooti ya Kisekwe yatuulako ng'egenda gutya emuli eyavumye Ssaabasajja Kabaka oba kulaba oba mutuufu oba mukyamu. Eyavumanga Ssaabasajja Kabaka yaleetebwanga mu kkooti. Eyavumanga Ssaabasajja Kabaka yafukamiranga okwetonda oba yakolwangako n'abalala balabire ku ye. Fe Abaganda twatekinganga action. Ekyazimba Buganda si nnono zino ze mukuliriza. Empisa obuwulize ebyo ebisudde ne Buganda. Empisa ennono obuwulize kyambalo ekibisa Omuganda omutuufu munda yabeeranga atya. It's just a display. Nine mukulembezanga empisa n'okwetonda kya buntu, okwetonda kya buzira, okwetonda ng'ovumye Ssaabasajja Kabaka kkooti ya Kisekwe yatuulako okusala emisango ng'egyo oba tewatuukanga na mpanga. Waliwo yasibwa okuvuma beene oba yattibwanga buttibwa. Abaganda bannange tuddeyo ku nkola yaffe. Tuddeyo ku nkola yaffe ey'edda. Avumye Kabaka tumukola ki? Mayanja. Taina nte wano mu Buganda. Tainayo bitooke. Taina faamu. Tainayo nnyumba. Mugende muonooneeyo. Mugende musaawe ebyo byemuba temusobola mukwatako. Nemwe mumanyi abaana baabwe gye basomera. Mugende mubawuttule. Ate bwe mba nkuba emmese enkulu ntalize ento. Ta enkulu ye yalidde. Ento bambi tugirekeyo teyina musango. Teri. Nsekere ento. Ekitiibwa kya Buganda kino kitwogerako kyazimbwa n'obukambwe n'ekirimu kuttibwa n'ekisa. Abaganda babateze empisa, babateze ennono naye nga bye biri mu kusaanyawo Buganda. Ne bananda babatya. Kyokka bananda babatya temumukola ku bintu bituufu ng'oga nti bananda babatya nga nze mpolereze yakutte mu kittavu ky'eggwanga. Ne bananda babatya mumuleeta mu bintu by'ekijjegga olina dduka emisinde okuva erweza. Woowu atambulira mu bugomenti alagawe embuga waguddeyo ekizibu nti nedda bagenzi mwetondera. Bwe bagenza okwetondera yadduka nnyo asookewo ate agenda okumwetondera era amwanirize nga tanneetonda. Njagala mbaddukize Owinyiddolo bwe yali atuuka ku mbuga enkulu eya Buganda mu Bulange Mengo. Omukulu yamwaniriza mu mmotoka ati n'amukwata mu ngalo azze okwetonda tanneetonda okwata wakikale mu ngalo.
kubanga zo kwetonda oba kyalina obusungu bwo kubanga tonnawulira apology yatuuka mukwata mu ngalo tusanise okukulaba naye akasajjako kasse Buganda muligenda okumanya ekizibu kya Buganda nga kiri too late. Omusajja oyo ayonoonye Buganda, omusajja oyo asaanyizaawo nnyo obwakabaka bw'e Buganda. Buganda agitwalidde mu nkwawaze, Buganda agyonoonye to the extent nti nennyinimu kati alumbwa direct ye lwaki taalumbwe nga naye kennyini mayiga amanyi okumukasukira. Nze kabaka ow'ebweru, nze kabaka ow'ebweru, nze kabaka, nze musigire wa kabaka, nze mwana wa kabaka, nze katikkiro wa Buganda. Obanja fedro, wali mu kubanja fedro, tunaabanja fedro paka wa tugende tukole ebirala. Kituufu osobola okuleeta ekika kya statement ng'eyo naye ng'ate wali otaddewo statement eraga nti tunaabanja fedro paka ddi. Fere tusobola kujjeewo omujjega yagamba mbu tugende tukole ebirala. Mubanja fedro, tunabanja fedro, naye bannange tugenda jibanja pakaddi, tugende tukole ebirala. Nayimirira. Ssaabasajja Kabaka ayaniriza buli omu, owa NRM, owa DP, owa UPC, Kabaka talinaamu baana, talinaamu byana. Mwe muyingiza buyingiza emisota agiyingire, ebiku biyingire, embwa ziyingire, nakki kiyingire, omuntu ajja ata gy'oli ng'asibye abaana ba Buganda. Olwokubanga Buganda nyumba buli omu eyingiza buyingiza emisota n'ebiku. Omuntu adde ata gy'oli asenze abantu ba Buganda ku ttaka. Abasenze buli wamu. Abaana ba Buganda balema. Abaana ba Buganda bali mu makomera singa adda gy'oli. Nga zizoli naye nga muzze kwogera ku nsonga z'abaana ba Buganda. Wabula zze afune selfie naawe okulaga nti mukolagana bulungi era dde yatta abaana ba Buganda. Era dde yasibe. Kubanga fenna tukimanyi okulaga nti okolagana n'obwakabaka bwa Buganda bulungi kitegeeza kugula buganzi mu bantu. Eyasibye, eyasse, eyawambye najja. Akabaka bonna abaaniriza. Bonna baana. Talinaamu baana na byana owa UPC, owa DP, owa Jema, owa NRM, which is okay. Naye bano baba bazze kubajjukizako ku baana ba Buganda bali mu makomera. Mubiteesaako oba abaanonye maanyi era dde yawambi. Owinyi ddolo nga ye Ssaabalamuzi n'avuma Ssaabasajja Kabaka n'ajja emmengo okwetonda n'otafissawo nakadde kumubuuza ku baana ba Buganda abasibe. Era mu bigambo byo nga mumaze akafubo kammwe ak'ekyama n'otagamba nti twogedde ku bintu bingi nga mwe muli n'abasibe abaana ba Buganda, nga mwe muli n'emisango mu kkooti egitudde egy'abaana ba Buganda, nga mwe muli emisango gy'ettaka. Kati kenfunye Ssaabalamuzi wano kanfunkose omukisa guno mugambe tagukozesa. Okufiirwa kiruma era kibi, naye bwe tufiirwa wakati mu maziga amangi olw'okuba tuba tufunye omukisa ogukuŋŋaanye tusobola n'okuteesako nnyumba ya maama eyagala okumukuba. Wakati ng'onazze okwetondera mu kibi wanoonyamu ekirungi ky'oyinza omugamba gwe ku lwa Buganda. Wanoonyamu ekirungi ky'oyinza omugamba ku lwa Buganda nti funye Ssaabalamuzi ate kazze okwemenya kitegejja jjidde mu muudu nnungi era obukwakkulizo bwonna bwe nnaamuteekako agenda kubukkiriza kubanga anoonya ekisonyiwo. Ofokasinga ku kimu ku kyakwetonda. Bizibu bya Buganda ebinene omuli n'abaana ba Buganda tewabifaako. Olinda yeekolera itongwa ajja agambe nti bannaye ngandudde okulaba ku Ssaabasajja Kabaka mumuleete. Abaana bavodde Namulondo kyatandika ddi omukopi okukaka nnyinimu alabike mukwano. Nze ndi asikaali wa Kabaka. Nze ndi nkuyege ya Namunswa. Sisobola kukuuma kiswa nga simanyi oba Namunswa. Mwali ne bajja mu Buganda ne zireeta Abe Mukiibi kaliisoliiso. Mulekeraawo kati Abe ekisinga okuno okutunuulira ente ya Abe nga naye eri mutudumira. Mulekeraawo okukakkanya n'okusuula abakulembeze Buganda beezimbye. Bannange tubakwate ng'akalira, tulina batono tubakwate ng'akalira. Gwe muvubuka gwe Abe Mukiibi omuli wa ssente, omwagazi wa ssente asobola n'okusaddaaka abaana be, asobola okufuna ssente. Katolu bwama mwakola naye ku CBS emyaka n'emyaka.
Katolubwama mwazannya naye emizannyo emyaka n'emyaka era nsokugamba nti Katolubwama yazimbibwa Buganda. Katolubwama temwamumma obulango abe mukibi tewakubira Alozias Mukasa Kalango ng'ojjayo kale omwana wa Buganda tewamukubira si gwe yakuba obulango obwa Alozias Mukasa ng'akuwadde ssente empitirivu nnyo ne CBS bagiwadde ssente empitirivu nnyo obwa Katolubwama ne mugaana okubukubirako ye Buganda si ye yali emuzimbye. Oyagala nnyo ssente osobola n'okutta omuntu gwe ekyo temuvaayo bivumirira temuvaayo kukyogerako mu kifo kye mwali badde nga mukozesa emikutu gyammwe kakati okukuma mu Baganda omuliro mabirekera baayitongwa be Baganda bokka abatuufu abaasigala mwe mwalya ssente mukutta Buganda mwagitunda mwagiryamu ebinyeebwa Buganda mwagiryamu ebinyeebwa. Si BBS zonna twali we bakyogerako ne anyway BBS nso kitegeera yo si ya Ssaabasajja Kabaka buuza lwaki yo si ya Ssaabasajja Kabaka BBS kubanga twawulidde nti CBS gye buvuddeko yaddizibwa license ey'okuweerereza ku mayengo g'empewo aga Uganda. Eyajja ku BBS ku CBS license ate 2015 yawaatya BBS license nga nayo ya Bwakabaka nno kabagezi bokka. CBS bweba ya Ssaabasajja Kabaka BBS bweba ya Ssaabasajja Kabaka nga ne CBS ya Ssaabasajja Kabaka gye buvuddeko bagambye nti CBS yaddiziddwa license okuweereza okuva ku byaliwo mu mwaka gw'2029. Abaye oyo yali agijjeeko license ate yatuwaatya license egenda mu kifaananyi ng'already yatuggyako license mu ddoboozi. BBS ya Ssaabasajja Kabaka ekyo nno kikulage BBS si ya Ssaabasajja Kabaka. Erinnya lya Kabaka likolamu bukozi kutambuza kintu nayo ojja kwesanga nga tayinaamu wadde share neegi kubanga tewali muntu ayinza kuggyako license mu ddoboozi ate n'agikuweera mu kifaananyi nga tannakuddiza gye yakuggirako mu ddoboozi. BBS oli tivyani kojja muwanga kivumbi kojja wange omulungi oli kimererezi naawe kakati we bituuse onsonyiwe kojja muwanga kivumbi oli kimererezi nsaba kunsonyiwa okukola mukama atenga mu Buganda okulaba nnyoko kojja omukama oba olabyemu nnyoko kubanga kojja abeera maama ne si Kabaka wange Buganda ko kaseina mulimu ki kojja Buganda ko kaseina mulimu ki. Ssaabasajja Kabaka aweebulwa Ssaabasajja Kabaka kakkanyizibwa Ssaabasajja Kabaka avumwa Buganda ko kastevangayo kwogera kintu kyonna n'okugamba nti oba tuboycottinge kino n'okugamba nti Abaganda kino kimala enough is enough. Buganda ko kaseina mulimu ki. Abaana ba Buganda basendebwa ku ttaka bali mu makomera bafuuka balema ne banyaffe abaziikwa aba kitaffe mu ntaana basiba babasimulayo. Abaana ba Buganda basula mu mifulejje nga misota. Abaana bali ku street abaana ba Buganda bayiga n'okunuusa amafuta kubanga ba homeless. Buganda ko kasoyina mulimu ki. Buganda ko kasoyina mugaso ki. Kojja muwanga kivumbi muyina mugaso ki. Kojja muwanga kivumbi nsokudi campaign nga nkuwadde ennaku 3 nyingi nkuwadde essaawa 24 nga nfunye statement yo ku kya minisita yavumye Ssaabasajja Kabaka. Abakulembeze mukulembeze munnammwe n'avuma eno ensonga yali badde mmwe muyina n'okugihandolinga kojja nga kivumbi. Eno ensonga mwali badde mmwe muyina okugihandolinga. Mwali badde waisedda press conference ng'oli mukambwe nnyo singa yakusaba batwetondere wabula nga yakuvumirira nesse kuvumirira yenna oyinza okugaba nange ntya okuma mu Baganda omulio. You know how to do it. You know how to do it smartly. Bwe sifuna statement musajja gweva muwanga kivumbi within 24 hours ngenda kudi campaign nga kojja ngenda kulwanyisa n'emizimu gy'engonge gye giri gigambe nti omwana alwanyisiza kojja nkubulidde. Kojja muwanga kivumbi Buganda ko kaseina mugaso ki. Abaana ba Buganda babasenda ku ttaka
Abaana ba Buganda bafuuka balema, abaana ba Buganda basibe, abaana ba Buganda bafuuka ababundabunda mu nsi yaabwe, abaana ba Buganda babazibye emimwa, abaana ba Buganda bajonyeseddwa, abaana ba Buganda babuziddwawo. Twaligumye ne bitabakwatako nene kunna mu nswa musirike. Mirundi n'avuma mwasirika, temwafaayo. Dolo n'avuma mwasirika, temwafaayo. Mayanja avumye musirise, temuvuddeyo muwanga kivumbi. Only 24 hours I'm gonna decampaign you. N'emizimu gyebukojja kinneka. I'm going to decampaign you. Ssentebe wa Buganda Caucus alina ne office atuula muli n'agakooti. Kabaka avumo. Buganda Caucus erikola mulimu ki? Kubanga tusokitegeera ku bino ebyabasibe ffe tuli bamayina, you never know. Nene kunyinimu musirise mu Buganda Caucus bw'otavaayo na statement within 24 hours. Ogenda kumanya itongo omutuufu yani. Ogenda kumanya nti ekintu kye mwazaala mwannyoko kye yazaala tekyegombwa. Ogenda kumanya nti mwannyoko kye yazaala tekyegombwa nga nkuyiiriddewo omubiri. Nga nkuyiiriddewo omubiri muwanga kivumbi. Nga ne bwemba nkukuttemu osobezza nkuba mpumba engalo kubanga akuba owuwa akubawumba. Bituuse Buganda Caucus njiwadde essaawa 24 n'agikulembera okuba ku statement gyefulumya, otherwise ssentebe waayo ajja mulangirira nti y'omu ku bali mu kusaanyawo Buganda era awagira n'okuvuma Ssaabasajja Kabaka. Ebyamayanja bye binaatulema okwonoona tujja kwonoona ebibyo. Kubanga bwe tubeera mu race, endogoyi edduka na ndogoyi, ente edduka na nte, embwa edduka na mbwa. Kakati race eno nga bwe yeri nti yabaddemu omukulembeze minisita omulamba ng'ayebula Ssaabasajja Kabaka mu abakulembeze mmwe mwali gyandolinze. Ebuuse emitendera okujja eno muffe bakaceere mmwe mwali gyandolinze nkuwadde essaawa 24. Otherwise ebyamayanja ebinaatubula tugenda okwonoona ebibyo. Nja kudicampaininga, nja kutambulirako, ojja kwevuma okuzaalibwa ne mwannyoko eyanzaala. Nkubuulidde ojja kwevuma okuzaalibwa ne mwannyoko eyanzaala kojja muwanga kivumbi. Mu ssaawa 24 bwe siwulira statement ku kigenda mu maaso oba ku kyagenze mu maaso okuva mu mmwe Buganda Caucus. Ngenda kubira ssentebe waayo ng'ate kojja wange yali adda ku nnyabo. Ngenda kukuba n'ebukojja oba mboolwamboolwe yate banambola batyanga ebukojja bwange ekika ky'eŋŋonge nakyo kirina kuyimirira amabega wa Ssaabasajja Kabaka. Abankyawe nina obujajja ndaba mwannangiranga okuva obuto nti nja kuba mutemi wa mbizzi. Olowooza nabyerabira kasita nina ewaffe ndigenda ewaffe sayina kyembaagaza mwangemyesanga nkuba mundowoozaako nga nkuba etonnyi yageme enkuba gwe mujjwa mundowoozaako mu bibamba byokka mwandowoolezaako ku kirungi mmwe nga nkula tugenda kufaafaagana kati.